Kyembuuza yakulimba nti alina kondomu nga talina kondomu. Edda yatwatesa bulungi nnyo sente zagenda okumpa. Wetwamaliriza netugenda nga nze bali agenda pangisa loogi yatooka gyatugenda sirapu ku matama naye kati yalina waleti najjamu akagundi akaveera kagundi k'omugaati keyateekako kati yakateekako nekazimba nekageramu engeri ya baaluuni we bati nekagana okuyingira ekagana okuyingira ye nalooza bweki nganye buganyi kumisiganye nzuli yalina gino jambiya zino zaali zikoma muno we bati nga teziriko kiti ziriko kiti nga yeri free we bati najinkuwa bannange namala wiiki nama nga ntuuza oluza agamba swaga kumbe nze manyi kinawiseemu yali muzibu kumuzuri yabalaba okuntema obulagu nga tanteme nakola ki nakuba jambya kuki ku nnyashi ni jambya gwali tomulaba nga atambudde naye nedda kati tuweza kutegeera omuntu omucekiizi kiringa ndigenze n'omusudani nga tomanyi yakula atya nekigwereyo n'okaba nga ki ng'embwa so wakigwako koolo ku muzuri ate mukumanya nti ndi muzibu nnyo olowooza wayitawo ne wiiki nga naye agenze wa Gaddafi ng'afudde yeke ini kyeyankola yali bali bazanya matatu zaabwe andika kyeyankola naye Katonda tekyamusanyusa naye namuwerekeze wa Gaddafi novaayo mu bbaala naye anyway nkwaniriza ku S Media Uganda. Thank you so much. We listen but we don't judge. Voices of Resilience. Tubeera tunyumyamwe n'abantu ab'enjawulo n'ekigendera okulaba nti tubaamu ne kyetuyiga oba oli awo ate ne challenges ezimu tube nga tugattagattaho ku society. Nze Nabulime Esther era lunaku olwaleero ndi Kamoocha lina omukyala beautiful woman bakwate tugenda mulaga mu camera right. Oli otya? Gendi wasibye otya? Nasibye bulungi. Obulamu bugamba ki? Muzuli oba otegeeza ki? Babulungi. Omanyi abatula ku set tebalutegera bintu ebyo. Kuba bulungi oba kumuzuli? Kumuzuli kiri mu Tanzania luna Kenya. Muzuli n'olukongo obusobodde. N'olukongo. Kamoocha mazemu bbanga ki? Myaka ba kati nze ngaze kenyini n'emyaka 27. Kiba kitegeeza emyaka 27 kubanga nze banzalidde wano. Kamoocha munkulidde. Muzuli. Kitambula. Era emyala n'enkuba nga bw'ogiraba n'omuliro okutookya. Wano we waffe wano ku Muzuli bitambula bitya? Anyway njagala kubuuzaako onsomeremu ondiiremu. Tukola mirimu ki? Nze omulimu gwange ogwange gwa retired kano gwa kiro. Lwaki ogamba nti gwa retired kano? Ba retired kano mbamanya abantu abaawummula. Kubeeko n'abatawummulangako. N'ogambye nti owummudde obeera weebase. Naye kati nze nsula ntunula kulinda bakasitoma care. Bajja kirolokka. Kale n'olumu emisana bajja. Njasinze olumu newamu ne off. Newamu off. Waliwo wegaano gaali sigenda kukola tebijja kutambula. Naye nga bali sigenda kukola nga kati kankole ki? Kasuke nkole ku golden color. Nzireyo kwosanga nkya. Golden color kiki? Kala togiraba. Kosoke ofeeko ku lususu. Webale nnyo. N'ogamba kiro. Olutuuka saawa mmeka otandika saawa mmeka? Kisinziira kasitoma ze saawa mmeka. Wabaze 12 waliwo ab'omwenda waliwo ab'omukaaga waliwo abana aba 12 bwe batyo. 12 ate obeera onatera okunnyuka. Ez'okumakya? Kiro nnyeeyo. N'ogamba kati zino kankole ki? Kanziteeko zino okunyamba ku ki? Z'okuya. Kikomando twala tugende ne saving wali. Nganda saa 12 waliwo ogambye batandika saa 12 saa 9 ez'emisana bate bakedde nnyo. Nati kisinziira kasitoma wagidde kwekeni gwe waki off yo wewa off kati actually let me ask you kankuze ekibuuzo kino omulimu guno gwalidde ebbanga ki? Kamoocha mazemu myaka 27 naye omulimu nga gwo myaka 6 nga tonakola mulimu gwo ki kye wasooka okukola?
ogo kale nasukanga nenyamba abayindi n'omuyindi namaliza naye nga mukubye bukubi ate wali omukubira ki kunjozesa bintu wali tolinakoza wali omukolera mulimu ky'omuyindi kumusimulira na kumuwoleza ngoye ze ali nanteekako amateeka gatalina pulogulaamu n'omuwa ku muzuuli Mawanda Road gawe novaayo teyakusibisa asibisaani eno ggwanga liri nze kati okuddamu kukuvaako nenzamu nenkola mu kabbaala naye nga mu kabbaala era mwenkola nga muva maki bakasitoma muzuuli namaliza naye bosi nga tansasudde olwo naye nenobayo nenkakana nga ndi ku ttiimu nosiriipu kasoko ne kati mugundi mugundi mubala wali okola mulimu wali okola ki wali nsavinga nange bakasoma baza okunywa ku mwenge ne bamaza ne bakola ki netetenkanya ki embeera netetenkanya embeera era nga bagamba bala si nyangu nze ngisobola bagamba bala mulimu abasajja abatali bangu kisinziira gwogenze naye ku olwo gwe tolina gwe wali osisinkanye n'akuyisa bubi mu bbaala ebiseera ebyo wakolera mu bbaala eyapisa obubi mujjukira kubanga ye yannima mbw alina kondoli ate nga talina kondoli namaliza nga omanya guno omugaati gwa family bread muzuuli kyaggwera wali wansi akaveera ka gundi no family bread otegeeza akaveera akagenamu emigaati ke kakola nga kondoli koolwo ke yakuwa abagwe yamugamba ye kenyini yakajja mu waleti anti ombuuziza tewali buzibu kyembuuza yakulimba nti alina kondomu nga talina kondomu edda yatwatesa bulungi nnyo sente zagenda okumpa wetwamaliriza netugenda nga nze mali agenda pangisa loogi yatooka gyatugenda sirapu kumatama naye kati yalina waleti najjamu akagundi akaveera kagundi omugaati keyateekako kati yakateekako nekazimba nekageramu engeri ya baaluuni we bati nekagana okuyingira ekagana okuyingira ye nalooza bweki nganye buganyi kumisiganye nzuli yayina gino jambiya zino zali zikoma muno we bati nga teziriko kiti ziriko kiti nga yeri free we bati najinkuba bannange namala wiiki namba nga ntuuza oluza agamba swaga kumbe nze manyi kinabiseemu yali muzibu kumuzuuli yabalabamu okuntema obulagu nga tanteme nakola ki nakuba jambya kuki ku nnyashi nijambya gwali tomulaba nga atambudde naye nedda kati atutoyinza kutegeera omuntu omucekiizi kiringa nga ndigenze n'omusudani nga tomanyi yakula atya nekigwera eyo n'okaaba nga ki ng'embwa so wakigwako koolo ku muzuuli ate mukumanya nti ndi muzibu nnyo olowooza wayitawo ne wiiki nga naye agenze wa Gaddafi ng'afudde yekeyindi kyeyankola yali bali bazanya matatu zaabwe andika kyeyankola naye Katonda tekyamusanyusa naye namuwerekeze wa Gaddafi novaayo mu bbaala neyinyuka katanya kusendasenda okujja mu guno omulimu ogwa Neeko era gino emikwano ate gyerabidde olwo ngaakusomeramu nansomeramu ate nga nange ndaba mpitawo tosasiiba njala kati olwo ngaatumutola wansi agamba jana tukole yekeyina ate nakufunira kasitoma olwo nga sente meka nti tewabibuuza ebyo kisinziira kati ewe yali akusomera mumanye otuba tukola bizinesi nga tugenda okuyingira bizinesi omuntu akugamba manyi jana tugende tukola omulimu osooka mubuuza bampa sente mmeka nkola ntya kati olaba kati kukyali bwe kiti yampita nangamba mase nina nangamba ninoki nina omulimu oza ate mulimu ki nangamba waliwo eyo gye tugenda okugenda naye bbaala naye kuliko ki neki ne loogi naye kati gwe akageri komanyi ku luzungu ogenda kola ki kola mu kawunta nga wakola ki gwawandiika ku muzuuli tugeze naye situkanga ku kasenyeze golaba genda okutuuka boosi n'abuuza ono antutte omusomeddemu nte nga nze manyi ngenda kola ki mu kawunta kube teyali kawunta yali kawunta ndala gyeyali
Gwaira mwenyewe nakola aliko muzuri komba ofisa gamba ati bosi abuzo nywa chikoze bisebe nalinywa leading ngamwa pe leading ningamba waneno wala kaliwo bosi watuke ungaunywa chinangulira ati myamaza wala sawa ngatane eyo musawo nolina mumeka kumyeza 12 nteswa kuntu sana muchi mutawuni manja ali awo bosi nanga bakulide mu nanga malumu yo jiraba nte yeri room number 2 kwaliko lojeno zaninga nga 3 nga 5 kuba zali nyingi bazisengane zineno ngamugate room yachi mu ugendo kusula nze customer waberaze mwe sorting obuno usereza mwe zamwe zemba mwe sorting nze azulonga zeza ngikoze ki musa sude zange oli wadebe gandi oli off oba yitokola kola ki kola Oza ya basi natuya nenyindo entuyanyako n'amatu ningamba bana abandi sokola mu counter ali bateza counter notya nenguma era ngo muntu eka akayingira akalimu nenguma kali manchali yawo olabye ennyumba yo obone kunyira mu gakitegeza ndi buli mu yina room ye mwakawasagaza kinga bula bana be Kenya ibakola nateke natuninga akapane ntirongo extra send wezi bati longo extra short kulebera kubeya ko biru kati namwe mwe room yo mwali mu ebyo ebintu baita bana kati uninga wo kitegeza nti wali tanda mwezi awa the week nga good we bala okay kati ngaba kwa room yo kati nenga kati wano omugezi ayinotetenga yana akola ki kati moye mwali muki room mwali wekitanda n'omufaliso ne bafu ne gune suka ne tawulo ne sabuni bibyali muri mu ekinabiro mwali mu ekinabiro amwechi oyingira kati gogo munde bwe gwali kusose kati manchi atuddawo nikunywa kaliding kangi kati musajja kaliding kachi kaba kawala jikaba penge kali kabera kaliding wala kaliding akanene bisebe bali wakatuna 12 nakapa mbacha atuddawo ndabo musajja ze ngabuzo mbosi watugambo ga fresh yakubyane binyirika ninga na kiri kina golden kala kiri echeru golden color mbacha atuddawo musajja janga pakuyita nange ngasuka ngangenda kati machi namugamba bwasuka danga mugamba machi kole mazimva wala ndiro welusoso kujja wanene nimva wala no machi obokola akagereke enkuoye kola boti ngagwe ogenda gitandikira ko enkera obere member of parliament bawajira ngono nyanze nga yi customer wo nganze kasi kali ngamba ukoye encha wajira yasoka yageno kugula ekiyungu parliament ebale afuke member of parliament nangulira kwe bisebe nangulira kachupa kali kabero yakiriza wali bubi nakiriza nampayo gumwe ekitundu nampayo gumwe ekitundu nangamba kati zino zijja kubeera mukawo kumacha nakeera mwezo gamba nimbwa wakala kuvayo nakeera mpaka kufuna transport awakalimu nakatandika nengamba wano wabeera ku busente kati nenga by the way kati nga tunaba kutuuka bosi nga amaze okudira nga amaze okwarumu yakugamba nti ayagala ki bosi eyi kungamba ngaona kanti wogemera weba kaboti obakale weba kanene gundi sente bweziti yenga bosi yali agala sente room oba otugaye nti leero ufinye customer asoko wokubiri weno musasuro oba short oba rongo sene ziba zezimu oba kusula sene ziba zezimu kati ngagwe kati ngwe nokutetenkanyani customer yena akusomye oba musabye kyebiri oba kyesatu kati ye room yenga agisaba meka mutwalo oba short oba longo mutwalo oba extra oba kusula mutwalo kale akitegereza gwe nokutetenkanya ki gwalina okutetekanywa customer wo ombese wakwaye esatu nobana nakuba onoruddako ayizulu gwamanyi kale gwalina otetekanya customer kati obwongo bujja nti buno mulimu akasente nenga asigenda kunyuka noga togenda kuvaawo bade manye kumacha akera kukwata mbi byokudduka oba agamba awo tokusobola ogenda okukolera ati namaliza nenzirayo wapa gumwe ekitundu nengenda nenkoma wenu nenengamawa wano ekamwocha webale nnyo nene ntulakawo nengamba nuli bampeedde ogumwe ekitundu kitegeeza enkera ajja kukumpa emeka nemana enjirinya nze kenyini nga nze omuntu netwalayo ku musuuti nemala emyezi 3 kati otuukayo
boss wote yanyiga bamanyika yali okedde kudde teyanyiga era nga omanyi omuntu nga yagala byononese era olina okubeera obafunye enkweddiyo obafunye ekigwama obafunye kabotongo ogwamanyi enkweddi enkweddi kyeki enkweddi something nagulu cares yetafaayo yetafuddeeyo ayizulu kasalumu yebeera gaziwalo eziri empute kati wagendayo ng'otandika kyatambula kitya olwo oli kisenyi tetunaba kujja wano oli kisenyi bakasoma batandikirawo okujja kati woolansaba okudiba tosobola kudiba nkuba oli kiwala kirungi kati oli member of parliament wamusanga era nabera customer care yawaddeire nga buli kaseera ajja ekyo kyeyanyambira we wano nga takola ki tamala ddakiika ziwera 3 yali waddakiika mmeka ayi era nga olaba embaata kyanyambira nga lafuka customer nga manyi kati ddakiika 2 aba agudde eringa olumbi nga teyesobola ayi kayinza okuba bwa yali akozesa biki era nange bwe yajjiranga ng'akivaamu nga nange nga nkolaki nange nga njiya kasitoma ddako ngati nga yakwayo ekyebiri zazisukamu zazisukamu ng'akwayo ng'otambulira awo kubanga linera nki naye nga waddeire kati ng'ateekako naye nga akkiriza okwambala kondoli akkiriza ate yali wabbeeyi ng'akozesa kisi zino zibayita kisi kyokka nga zirimu ebika eriwo eyalayisi waliwo eyalayisi zezino zibagabira obwerere zezibomoka zatuka naye kali eri kali kawunyanga bulungi nga kalinga swiiti kakiise kati ako nga olaba yaddala kabbeeyi nga atambuza omulimu kati nga ekisenyi ng'oyinza kikubanga olunaku olubeera olulungi bulungi osobola okufuna kasitoma abo nga bano ebiseera ebyo 6 ekiro kimu ate ekiro kimu kale tugabe ng'obabaza emisana n'ekiro nga bitambudde bulungi webitambudde obubi nga babiri ng'ole waddeire omugjeeko waddeire yalinga wakiro yalinga wakiro tawafunayo kasoma omulala yali ayagala ddeire yali oyo yekka ate namaliza ate nga yagala kumpasa naye lwako yali mukulu ku myaka ate nga walamu tekiggwa ng'ayinza okumala emyaka nga3 n'afwa nekibalamu nagamba nga talafuka namwandu ate nzibadde manyi oguma nogamba afe omanyi kyo balinayo byana ebirala ebbali era bikufubutula nga tofa era ow'emyaka egyo 3 oba ofunyeemu nno naye kati okujukira kati oba olina okumubbira eno ebbali noleteekanyo ebibyo naye lwafudde olaba emisambwa gino emiwanvu gyeyasookerako kati nze shoti piloti tolina wofunira nogamba oyo kamuleke naye nga yewaddeire so nga ofuna olutambudde obubi kati kagwa alina okweteteeka nogamba kati zino leero zange neiyayoko naye nga bakkiriza abanye abami tebatera kukkiriza gundi kondoli wakikolanga otyo twala tenywa omwenge naye my friend ntunuzigala ntunula ogijjako ngani onfulisa okunzalamu bwana butalina puroguramu tosobola kikkiriza naye tolabayo omuntu yali azze n'akulimbalimba nagamba manyi ngenda kukuwa sente wezitinze njagala nga tekuli kondoli gwemmanyiyo yali wakaveera omugaati naye kati obuzibu bwaliwa yali tasobola kagula oba yeri aloza nti alabika yengayo omuntu yali ayagala kuncunya bucunya naye kati bannange omanyiye abantu balina ebintu mbeera ki wali otuuseko mu mbeera oba wali ofunyeyo omuntu bantu kigubba wali osinkanye nga tojja beerabira mu mbeera ezo waliwo wekasangati
nogattako waliwo n'omulala yankuba ekikonde nempulira ebyenda nga byagaseeko kamwe position ate wekasanga yali wali omukoze eki wekasanga ti ono yakuba ebyenda nali nga just kuzina naye nga tuli mu kirabu ninga n'okuzina naye amazina nankuba ekikonde naye ate kulasita ate yamayiza yeka yinajja nanetondera waise ebbanga najja nanetondera naye ate wekasanga ti ye yali anoonya oba bintu bimeka ku bibiri kwaliko kimu okunzita oba okola ki naye nange nakozesa katekiniki nenfuna engeri omanyi bwobeera ngo yali aze kutta lwaki obuuza nti yali aze kutta olaba ebiseera ebisinga nti jjukira waliwo otuuka n'ovuma omuntu ye naakutereka aze essomero banamusangawo n'omuwa yancunya nno naye nakwekyantasa kyali kintu kimu kuleekaana singa naleekaana nzuli era agerayo kunjalulamu bibiri bwe bati kati ono atandika ti yakuyitawuwe oba yali 2017 natugenda ekasanga tugenze kuya Christmas waliwo omukazi yali abeeranga wala eno nga tebanaba kuzimbawo kinene abeerano ento nagamba mase gendeke wa mama wange ndireyo Christmas kati tugenda ziba ziweranga ssaawa emu nze nengamba omukazi gwe twali tugeze naye omwanzi bangi nina gyengenda nenjala genda kubanja ku ssente z'obumyu nalinayo obumyu ebiseera ebyo nga nomye bwenunda obusente bwange nali nkozeeyi eri gye twagenda bujja kukazinga kadale nga ninayo obumyu nga kange nenkole kino neyo ssente zange nagenda bampa $87,000 kalima ntuuka ekasanga ti gwende egayaza ku 8 kalize kyasama nti kiti Christmas emotoka tezikola ki tezitambula bwe mabeera ya poixingiddewo nga nimirira nizikola lwakuba otyeka abangi baba kyeka zikola naye baba tezirabika nalinda neninda siraba emotoka ejja mankyalya nga ndaba wa boda ngayimira nga ngamba ogenda kozingenda kaleerwe nengenda kwameka kakaaga tugenda tutuka empereero olaba wali Club Vegas tumala mpaka kati nga nze manyi njuka shortcut yali njimanyi nga obubeera nga bakozesa nga jamu ekutte nnyo osobola okutemyawo shortcut n'ogukira ekaleero bati kalize saafaayo tuyise ku Club Vegas tugeze paka katooke enasiira omusajja ngagamba azijjako naye gye twagenda obuyumba nga buli bwe buti njukira bwe batudde kisajja tolina ngeri gye wakola ki sigali kizinga kya nine tudde kikazi naye njibuukako naye tudde kisajja nenga mbobwaye ko bibiri okukola nso okunkalabula akola ki kangumire wano genda angamba nnyabo oza teki giveeko giveeko piki kagivaako asooka nkuba puu sirape yasooka eyokubiri puu eyokusatu nangamba gizeemu koza teki jama engoye ngamba kati waneeno naye nga wetuli waliwo engeri y'ennyumba nga kikomera naye nga kikomera kiriko geeti naye ng'olaba mu nnyumba kuliko TV ng'olaba nga kiraga nti abantu bakyatunula kati ne balabalamu naye ngamba kati wano nkubewo enduulu oba nkole ki kati nali ngakola be batu gayakuleka nabe tibampulire nangamba ngenda kuyiwuluzamu bibiri by then nayina osengawo omwana wange nga naye bwe batu bwe bamukola nga bamutira wa kanyanya nengamba kati kyeka ono bwamuyubuzamu emwe yali asama yali awugana bwe yangamba jamu engoye nezijamu najjayo kano akambe nali kalabanga guni gwe bayitaani rembo nga yakakebanyika sima kayita batya kebanyiga likavaayo bwe kati galegedde nkamanyi baina bakayita mu luzungu bakatsikabwe kati nekadda waggulu oba nekakolanga ki nakajja nengamba kukyanga leero nyenjeza enyaki leero banzise nga nzijamu kutwali budde awo bweru nkugebe bwali buyumbayumba naye nga buli mu shortcut ngesobola okugukira wako nga ku main webale nnyo ng'emmotoka ziwulira nga zika pipiipu wala ebbale oba buboda ng'obuwulira naye nga lolina totandika juka watubanyiyo nazijamu nazikwata nazikasuka waliwo ennyumba nga bagizimbe naye nga tebateekamu madinisa mungi nazikasuka nazisuleyo piyu muzuuli nensigala nga ki parliament mwe wazaalibwa kati
omusajja nangamba ekigambo kiminanga nkubulire nze piki tekola bwa buuda kati bale bagikwata baga bagitusa ekizoosi bale bayita ekizoosi ng'ebaluka nga zino z'empaka zino ezitulika n'azikwata agibwatwa pupupupupupupu nagamba nze kikuyambe kyali kintu kimu bwe kitintiki butalekaana singa walekaanyidda singa n'ebyenda sawa zino biri waleeri muzuri nagwa ku piki gwe n'amalayo wiiw n'ensigala awo ng'olumbe lwa paapa naye nga yamala teyagira awo teyagira ekigendererwa kye kyali ki ekigendererwa kati nkunyumiza kati awo kasitwale ntuuka nkola ki nkajjukira bwe twali tuli mu kujja yalina omuntu gwe yakubira essimu nga nze ndowooza bayogera nani n'omuntu omuva mu baganda byaba krisimansi aizulu kumbe yali akubira ki ekibinja kye ekirala kye babeera nakyo ye teyalina teyagira kali awo omanyi tosobola kutambula kuva eyo ku gundi katooke paka ekamu kyange oli bwereere otugenda tandikawo nga nyingira mu kiyumba lwayanyambira yazikasuka nga bamanyi ebyakatonda nenyingira mu kiyumba nenkwata engoye nzinoonya muba unasafaayo kasitanga nkoze eki naye nsobola okutambula ngeno wali bwereere naye ngeno nga mbiseeyo nzigwako nenteekamu obukito obwo nabulekayo kale mba ntambula nzirayo obukubo ogudde ku kikangabwa nzirayo ku kkubo nkaaba nga ndi mukukaaba abamu nsanga abavubuka abanya sirigeerabira kati nga bambuuza nnyabo badde ki ozewowe kyenguddeko leero ku kyangambaawo angambaawo nyo sikigwanga batata obadde ki yaye owe nga munyonyola muyitiramu bayitiramu bali babiri kati omu nga gamunne namuyita erinnya namugamba Joweero toyoye namugamba olina mukawe 2,000 zimpeero no madamu ayeyiye yamugamba ekigambo kimu namugamba Jordan bale ninamu ki kaasa naye kaasa nguzeko sipooti nengulako n'ekikutiya ekikutiya lukye kiki Empire akaveera kawalaje wa Empire kaguzeeko kati ngagamba kamanyi kyobakola muyambe kale omukole ki omuwerekere omutuuse ki ku main yanamayi watanatandikira muze kale manyi ndi ngudde kuba kiyiba muzira kisa kumbe yali esimu gye bakupye mu kkubo bandeeta ku booda banzija ate ku main we nali tuse ku main ne banziza ate mu byumba ebirala eyo booda mutanulu ogudde eri olowooza ngudde ku bantu abatuufu abasobola kumperekerera ogudde ku bakyamu ate era omuzuli nga be bali be yakubidde essimu nga tukola ki nga tuli ku booda maliriza bamperekera tugenda omwinye yamalayo munamperekera baluyingira mu buyumba waliwo tanuulu abakoze tanuulu ngeraga ntenkera bagenda kola ki kujooca nga mulimu n'ebiti yasooka n'atema nze engwala waliyo n'engeri y'oluzi nibonga abasaza nokutwalisa kujjukirayo waliyo engeri y'oluzi angamba nakuba nti oli mu studio oli malaya talina mulamwa ovuddemu ole mutemu asoose omanyi nze ngenda kukola ki awo nezijjuka nti kyekimu babadde be bamu nzoli oyeja ku muzuli yali yabwerere nampe 22 yali yakukwata kaba repo eyo kandi kati gwejjukira obudde bwekiro oba odifendinga ki kati yakukwata nakuwa 22 ate ne 22 ampa byaki namugamba nkwe gaidi tukola ki tonzita tukola ki ninayo ki nina obwana bwange kola kyokola muzuli nagamba singa bali toli muzadde era singa naye nkumaze omanyi lwaki nange nina akaana ewange bakayita kagulesi sawa zo nange nikunywa z'amata namperekera nampe 22 ebyo kola olunaku nasula wa Ssennyonga ku kyaki nadda ku makya nga wakigwako kati ate kugenda ligenda okutuuka wadeeno nga sagala nakumanya nga teyakakwogera newe omuntu abeera musa musingezi obeera lisewo nga naye weewaayo anga tulaba obuzibu bwembaddera mbuuza mutusinkana ebizibu bingi abantu kwe gamaze okujja n'agaana okuwa ssente zo gamba n'akutugga oyina wayofiddwako omuntu abawala mikwano gyo mu mbeera eyo bwetyo andi oyo gwe nkunyumizaako eyalisengawo omwana wayofiddwako mukwano gwo mu mbeera bwetyo ate mukwano gwange yalisengawo omwana wange wano gye bava gwe nkunyumizaako nenga nti baye bamwawulamu emimwa ng'aleekaana yafa tegeeza babatta
ate no baba ne bababba webale bantu kyabasinga basajja kyabasinga okugula abantu abo ate ozabeera baki babeera abantu babuvunaanizibwa ozababeera bayaye mbadde mayi bayayeyaye abaana baboda bantu muntu gola nga ali smart nga wolaba oyo mulamu wange babeera nga bali smart si baana ababoda ate wa boda ye ate nga yakututte yakuleka ng'oli bwereere n'agenda nazo amala okukozesa ate nga asooka osasule ngawe okusooka asasula azikuwa ku muzuuli pozikuwa tugambe nti azikuwadde n'ofuna mukwano gwo gwozirekera n'okugenda naye naye ogamba nti azagenda azikugenda nazo azikuweereddawo mu nfu Samsung bweggwa aba azaagala ye Kaini ye yesasula tezi olumala nga azikugjako abula twanguwe anka atamidde ndozo olumala nga azikugjako nga mweta bintu bingi kati olina abaana babiri lwaki wava bufumbo kati gwe nazaala wabeera nga kulemeseza obufumbo sobeerayo ate obeerayo kyekimu ku kyakuviirako eyandibadde andifendinga omulabe bwatunula we mulabe bwatunula nova nazaala we yakufukira akabasa kyebawalula kigwako anyway tubeera wano ku S Media Uganda we tusinzira okuba nga ate tukola ki tubaweereza. We love you so much. Ekimu ku nsonga lwaki tukola ebintu bino, we listen but we don't judge. Tusaya abantu bonna musango. Sorry. Tusaya muntu yenna ki musango. Watu beera twagala kuwuliriza ebintu ebibeera mu society. Obenga olina kyosobola okuyigiramu, osobola okulaba nga omuntu omujajinga ebintu ng'ebyo. So oyogedde ku challenges zemufuna okuli obubabba, obutabasasula n'obatta. Ate nsonga ki endala ebimu ku bizibu ebirala byemusinkana mu mulimu gwo? Bali nsonga ndala eyo ebisinga obatta wange butabasasula kasente kamu senga olanoonyezayo ku mirimu emirala. Nze ebiseera bisinga nze njala mulimu gwange gwe neekozesa sagala kumpa amateeka nze. Oyagala guno? Nze kati mulimu gwe nsobola nga nze nguvuddeko ogwo gwa banneeko nsobola gwa kusiba nviiri. Ogupimapimako gwa nneeko n'ogw'enviiri guliwo ogusinga okufuna? Anti bakitegeeza kati ebya banneeko bambi esonyiye nga nzize mu gwange gwe nasomera. Kitegeeza oli senga wabaawo omulimu ogwa saaluuni osobola okuguvaamu. By the way, ate ekyobulwadde enkweddi because aba bizibu tubadde twogedde kubatta nkugambye enkweddi kyowa nkugambye nze wadde nywedde walagi wange sikukiriza kugijjako. ate weyabika mbeyabika mu kikolwa neyabika. Nze mbeera ne kondolya zange alisiko nesifiriza omutwalo nengula buno bwakana otambula nazo omuntu nga zizino okozesa kiisi bakisi batunda busatu bwa mutwalo. Satu za mutwalo. Okay. Kote ebitambula. So ekitegeeza osobola okukola omulimu omulanga ogw'enviiri ng'ogwa saaluuni. Abaana baffe baliwa? Ewaabwe omu waabwe. Ono omuto ali waabwe, omukulu ali waabwe. Ali waabwe. Okay. Senga bakuwa omukisa n'agamba ki kyoyagala gavumenti ekyuseemu, oyinza kugamba otya? Ekyuse mu ki? Mu byonna. Batufunira emirimu emirala nga seegyo kubanga naye kugenda n'omuntu nga tomumanyi tobajja asibuka. Batufunira emirimu tukole. Nzaamuza obulamu bwammwe. Nange nsobola okubeera ku mwana wange wadde omu wadde addako nga nsooka affordinga ebitabo neki sobanga egikozesa omulimu guno okwerera abaana bo. Kale sigenda kubaweerera wabula nga naye nga nsooka affordingako ekitundu naye kati njuka yabudde obusente obuvudde mu bugubi aye okuteeka ku mwana wo naye neerudda naye bw'omugamba gye buvwa
tasanyuka. Kati no kitambulira mu beigi Eki egundi yaffe ng'ogambye olina nzijaamu oyinza omugamba mpayo emitwalo 2 omwana omuntu abazze omukolako service kisinziira tewaliwo bbeeyi yankalira waliwo olinga wali wa VIP mulimu ne VIP nemubeeramu gundi kati wa VIP abeera mulala ne wa silver naaba mulala nowa gold kati wa gold ye mukungu aba mukungu asookuwa yekyetaano bikyena lunaku lulamba 5 n'omuwa lunaku lulamba 5 aba akujunye na bujunyi aba nnaku mmeka abeera wa wiiki ani gikabira wa gold kadate aba wa wiiki ku mitwalo 5 owaayi bonaabonage yattemu ate VIP ewaki ebiri ate platinum ate wa platinum mulaba edduka kubanga yakozesa ne style zotakolanga nako andi abakuwadde ziwera otuuka nga gamba kola booti oba tunulanga ani yagamba waliwo gyotasobola kukola waliwo zogaana nogamba nedda ngaetyo nogamba nti ono yantwala luli siriddayo nakongera kasente nogala sijja ngolagaye kola otya ogamba genda kuoli oli yabisobola ngolede walozayoko woddayo ogaba nga oli mulema kati kikyotasobola kukola waliwo kyotasobola kukola mulimu kati ani yali agambye style nodduka yagamba style gwe koti walewere style esembeza n'abaana yini netuka nekaba negwe onjagazaki kati kugamba waliwo omuntu ajja nogamba gwe sijja kusobola ate oyo yabeeragera okuba ennyingi aba agenda kucunya n'enkalamata ekuluma egulira ng'omugamba mpa amazzi gwe ate bakuweera amazzi okutuuka n'ofa lumu tolina kunywa mazzi obeera nga agudde ku accident olabeko omulwadde wa accident nga bamuwa amazzi kati kyeki kati seereza mugambagumira enkalamatayo paka kunyuka seereza mwana gwolina abantu abajja nogaa sijja kusobola kyenalaba luli nesonyiwa gwe sijja kukubya n'enduulu ngaako platinum gold VIP ate abeeyiya bambi yeeyiya dakika 10 nga yabivaamu yeeyiya talina abeera bataano 5 platinum 10 kale zanira memba wange ye maishi yakola ye yafunayo kalumuke sente zanibadde zigenda mu loogi agamba zimpe ennyumba ye loogi then natetenganyiza ne kuzino zakoze eki okay so nebitambulira awo ebityo anyway omanye ebiwooma bigwa byokya pozi ngwena kyoyagala tugamba kyogamba nze mufunire ku mirimu nange guno omulimu ngukooye bakuubye bampuubye ne sitaapu olunaku n'ofuka emirundi egikusobola mu 15 olwo ofuka emirundi yoka kati waliwo bunaka ne bateewo twasiba babuyita sima pasono wotabikoze biki eyo bwe bukuyambako olabo babutuweerako emmenge eyo mu ddwaliro pasono sima biki kale obukola butya gandi bwobulaba ngaoli tomusobole bukola nkale nga bwolaba butto personal water babugaba mu ddwaliro banguya omulimu omulimu si mwangu so kati gukuyambako ku obutafuna nkwedyo kiyambako gwejukira kati oli wabeera kukalakase ne kondoli ya o waje bayita o ya kondoli ya o ya black faragalaga esati kuliko obutuntutuntu bwe buti kati gwe balamu nga babukusonsese ku muzulu era bwe bwamaiza nga bukalabudde eya o
kiba tekiggwa kiba kati bakabawo akali eri kabeere nga kaseereza wali speed million yanguwa ngenda wafu naye oli yavunyeko omutwatwala speed dakika 5 saawa namba saawa namba saawa 2 nga ali awo gwekayina otuuka n'ogamba nkugubulire zompadde zeddi zekwata gwekayina obugamba zompadde zizino saagala nzizeeyo gwe ng'okooye nga yeetanakowa naye waliwo yangamba tebaddiza ssente mumuzibaddiza obadde ki waliwo gwe wakuwayo kagulina mufumbo siri mufumbo lwaki ogambye abafumbo bebakola batya andi oli mufumbo bakuwako neki ka emergency bagamba kati kola kiwumulamuko naye kati oli akuwadde ekyebiri kye mbogenda kuwumula owumula ngani mwana wa nnyoko alina okuwuba ekyebiri kye nekiggwayo angati awo oterawo amateeka nti omanyi 2 dakika 3 gwobeera okimanyi kyekigenda kutuukako ani kyekyoza okugambe nti munfunire omulimu omuntu gwabagenze naye tomanyi agenda kuyisa atya abantu bafuuka atuuka eri ku buzuli nakufuuka ekyebawalula wekayina otuuka nogamba kwata ekyebiri kyo nekubuulira baayi sikaki onobulwa entambula mbubadde kimbu bakayagamba mbu abantu basiibule bannange mmwe bali nnyo okutukola ki kutulowoozaako nga ffe banneeko bukutuli muno siriipu naye mutufune ku mirimu. So we listen but we don't judge. Tuwuliriza tetujajinga muntu yenna ate abantu bonna tubawa ekitiibwa. So ensonga ezimu lwaki tukola ebintu bino tugezaako okulaba tubalaga ebiri mu society ebintu nga ebitambula oba oliawo obeeko engeri gy'otuyambamu oba oliawo ate era tubeemu engeri gye tuyigamu ebintu bino nga bikolaki nga ebitambula. Things are not really good. Abantu bwe bityo ebitambula. Nze omuweereza wamwe embeera na bulime Esther S1 kwa Talk with S Media Uganda. Ndika Mocha Brian yabadde ku camera. We meet next time.